بلال المقوزين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تعالى في القرآن العزيز الشريف الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. البشر خير خلق الله كلهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. تنسب السيرين نقصى سرير النبي في محمد صلى الله عليه وسلم. tumwebaza kukyengera ekyobulamu kyakyatuwadde ate era netumwebaza n'ekyengera ky'obusiraamu kyeyatugabirira obaolyawo nga kiringa kirabo gye tuli, kuba kyekyengera ekisinga ebyengera byonna byonna kasita oba nakyo oba weesiimye. Programu daawa tuba tuyingiddewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyi matenda amajjuvu oyo atukomezaawo nate okulaba nga ate tubaako nekitujjukanya ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere amaanyi n'okutegeera n'okuba nga tussa mu nkola ebyo bye tuba tuyize. Amanya n'eddoboozi Omar Sulaiman Kasule okuba nga ate tutambula ku musomo oguyitibwa al-faraid au al-mirath, oguyitibwa obusika bw'eddiini y'Obusiraamu. Naam. Omulundi ogwaggwa sekati yasobola kubaawo olw'ensonga ezimu era netubaako byetwekkaanya. Mu bbo twalekawo ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo nga obuulyawo tubadde twagala tutandikireko inshallah, then tugende mu mawduuna lyamu. Ekibuuzo kye baabuuza yakuba essimu n'abuuza n'agamba nti nno Seeka, nze wemba kuba twali mu kkubo lya adhihar n'abuuza nze wemba nga si nze agambye nti olinga omugongo gwa maama wange, gwe gyendi ninga olinga maama wange. Naye ng'abuuza agamba nga mukyala yakyogedde, ng'akigamba ani? Ng'akigamba bbaawe nti gwe gyendi olinga maama oba taata wange. Kati omukyala oyo naye alina okusasula zino kafaara. Ate kati bwe kijja ku bazadde kisukka. Kati of course ebbaara we yali ejja yajja ku musajja nga yeyayita mukyala we, naye teweerabira nti kiyitibwa abazadde bwe kiba nga kyakwata ku maama okusookera ddala nga aya bwe yajja mu surati Mujadila ng'eyogera ku sahaba eyayita mukyala we, yeefaananyiza mukyala we maama we, oba okuyita mukyala we nti nze bwe nkulaba onfaananira maama wange. Baba bino babikola abantu bangi. Olejja nakugamba nti nze eri ewaka nina maama yennyini, nina mami kyamami kiveeko naye nina maama yennyini, kubanga engeri gyandabiriramu bannange. Ontegedde bulungi. Kakati omukyala okugeraageranya, so omusajja okugeraageranya mukyala we ku nnyina kiri haramu, tekikkirizibwa. Likewise era ku side bilaks ne ku side ya taata
bw'obanga omusajja tokkirizibwa kwegatta na maama wa mukyala wo oba ate butya bwe kiyinza okukkirizibwa omukyala okuba nga asobola okwegatta ne kitaayiwaani w'omusajja fi tariqatin wahida kiri mu kkubo lyerimu ekitegeeza nti ekikwatagana ku bazadde kyo kyasukka ekyo tekirina kuyita mu kamwa kireke kubanga bw'oweefaananyiriza omukyala wo bw'akwefaananyiriza ne kitaawe ndowooza bwe kibadde bw'akwefaananyiriza nti mu batuufu nkulabira ddala nga ndi ne taata wange yennyini kyekyo kati nga tubuuza nti kitaawe osobola okwebaka naye mu buliri tekisoboka ng'ogyeko oli ayinza okugamba nti ankakati ebibaka nabo va ku bugwenyufu obuliwo obwononefu obuliwo fil haqiqati ne bwe tugenda mu nnono ne bwe tugenda mu mbeera eza bulijjo ez'abantu ne bwe tugenda mu kiva ku bino abantu bye beeyingizaamu omuzadde asigala muzadde kubanga yina emitendera esatu omuntu ayinza okuba nga ayinza okugitegeera omutendera ogusooka Allah subhanahu wa ta'ala yatwala in the first place gwe tuwa ekifo ekyokumwanjo nga bwe yakyewa yewa waggulu yasembayo walayisa fawqahu shay tewaliyo kiri waggulu we mu kutegeera mu kukola ki mu kubeera waggulu mu buli kimu kyonna yani al-kamalu lahu naye oluvannyuma lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati awo nazzaako omubaka sallallahu alaihi wasallam ekitegeeza n'abagwa mu lubu lw'ababaka babeera mu renji y'emu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nabbi Ibrahimu alaihi salam nabbi Musa alaihi salam naye nga wenkuzo mu bonna ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ababaka ba Allah bonna tubaagala era tubaagala kyekimu ontegere bulungi so mu kifo ekyo Allah yazzaako ababaka be wa fawqahum an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngali waggulu wa bonna ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then the third place ekifo ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala n'akissaamu bakadde baffe kyova olaba abamu baatuuka no extent egamba nti omuzadde Katonda wa wano kuki naye ate si kituufu sigambye nti ibaara ntuufu however nti ate Allah yabasukkulumya yabawa ekitiibwa ekyawaggulu n'olwekyo omuzadde asigala alina ekitiibwa kye newankubadde tatuuka ku ddala lya bwakatonda wabula nga agulumizibwa aweebwa ekitiibwa nga ye kubanga lwaki ngambye bwe ntyo aya mwe ziri mu Qur'ani omwo jazisanga mpitirivu nno ziwererako ddala ziringa oba 6 n'okudda waggulu nga Allah ayogera ku bazadde naye yatuuka ku extent n'atugamba nti mukadde we ne bw'abeera nga mujeemu nga mushiriku okitegedde bulungi n'agamba nti fasahibuhuma fi dunya mukadde okulagana naye yagamba wa inja kuno ku nsi kolagana naye mu bulungi naye yakuwa chance emu yokka actually sifunangayo mukisa mulala gwonna gwe nali nsomyeko nti omwana asobola okujeemera omukadde okuleka mu nsonga egi Allah agamba mu Qur'ani either suratul Luqman wemba serabidde mu suratul Luqman waliwo ne sura endala either Jathiya oba Ghafir around there aga nti wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'an fala tuti'huma okitegedde bulungi bw'obagezaako bakadde bo bakimanyi kati babakadde nabo basoma kimanya nti Allah yabawa eddala lya waggulu n'alowooza nti ate anaakula okusukka ku buyinza Allah we yamukomya nedda kakati Allah gwe chance omwana gye yakuwa bulaba nga mukyalawo oba mukadde wo ali astray akutte ekkuba ekyamu oteekeddwa okuba nga omulungamya bwe kigaana n'asalawo okubeera nti alemedde ku ekyo ate nga naawe ayagala obeere nga okimukola ki okimukolera okimwegatteko Allah yakuwa chance ega nti mugayi maama kyo sijja kukikola lwaki kiri against Allah kyakola ki kyayagala oba kyalagira ne bw'aba taata naye okimugambye nti taata okusunzira ku kino ne kino munnange kino bwe nkikola tuba twawukanye ku ki ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala so kitegeeza nti eyo nantuuseyo kulaga nti Allah yawa omukyala Allah yawa omuzadde kiki kakati mbazadde mmwe omwami omuwala n'omulenzi kambayita bawala na balenzi abafumbiriganiddwa bakadde bammwe mubajje mu bibuuzo eby'ekisirusiru kambitende bya kisirusiru bye muleeta eby'obufumbo bwammwe
n'otuuka ne bwekuba kuyomba bino bituukawo nnyo oluusi ne bwekuba kuyomba omwami n'omukyala obanga basowaganyeemu abakyala abamu oluusi baleeta bamaama baba baabwe oba bamaama babakadde baabwe okukakkananga mu kuyomba kaabwe batabiseemu n'abakadde. Nja kusembayo ne hadithi eno omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliwo hadithi emu wemba sirabidde omu ku basahaba atadhakkaru dhalika kanat qissa naye nga kyali hadithi omu ku basahaba yavuma maama wa munne mbaseerabidde kakati bwamuvuma kyafaayo ekyo kyali kyetolera kwa Abubakari mbaseerabidde kwa Abubakari radiyallahu ta'ala anhu naye oli bwe yavuma maama woli noli n'amuddamu bw'amuddamu نسيت العبارة نينغا أتذكر القصة هكذا كانت بوامرو كبيرا نجي تشينتو تشاتو كاو النبي صلى الله عليه وسلم نرجع أن لا يشتمن أحدكم أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم عبارة ويجين أنا قانتي أمكم وي تفهمانغا ماما وي لا يشتمن أحدكم أمه أو لا يسبن أحدكم أمه أمكم وي أبو متينا tavumanga mama we fasalahu sahaba basahaba ne bamubuza ya Rasulullah kaifa kugamba oli abasahaba bagenda okubuza ensonga ebibayitiriddeko gunawe webuza omuntu avuma ate mama we si ku mulembe gwaffe guno si ku mulembe gwaffe guno kuba guno n'empya akuba n'okusamba n'akola ki naye nabbi yagamba nti la yashtamanna au la yasubanna ahadukum ummahu omukumwe tavumanga nyina kitegeeza mimbabi aula ne taata naye mwali kuba wano webogedde maama tebogedde maama hadithi erese maama naye ate ne taata mwali okigedde nja kuwa hadithi endala nga sindamalayo ekyo nti la yuqtalu alwalidu an waladihi okigedde au la yuqtalu alwalidu biqatli waladihi omuzadde tattibwa lwakutta mwana we hadithi yaleeta taata tekitegeeza nti maama yattibwa oba olabye tafsiran tekitegeeza nti maama yakola ki newankubadde nga hadithi ereese taata so mu mbeera yeeyo kyekino nti omu ku mmwe tavumanga nyina tekitegeeza nti taata bagambye ye mukole ki muvume kyekyo bwe tuddayo ku aya wali mu makulu gaayo nga yali yeyogera ku musajja yayita mukyala we ani amuyita asiyefaananyiza mukyala we nnyina kafaratu dhihar ekyo kiri haramu kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tukanakiseekako n'omutango ogw'okusiiba shaharaini mutatabi'ain emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa naawe omukyala bw'okikola ku kitaawe wa bbaawo nti oba ku kitaawo nti bwe mbeera naawe ndabira ddala nga ndi naani ne maama wange oba ne kitange ku musajja aba maama wange ku kitange ku mukyala abeera kitaawe so kitegeeza mubeera mwenna mulina okukola kye bayita kafaara wallahu ta'ala a'lam so ekibuuzo kyo ndooza bwe nzo kifundikirira kuba kiwanvu kigazi naam awo nnyini tulabasooka tubeeko mubulango katono tukomewo n'omulamwa ogw'olunaku olwaleero naam okubeera nga tweyongerayo n'omulamwa ogw'olunaku olwaleero naam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam poza ateka tugende butereevu ku mulamwa gwaffe nga twongera okulambulula omusomo ogwaliwo ku lunaku luli olwaggwa omusomo omukulu main topic egamba alhuququ almutaallaq au almutaalliqa bitarikati مع نظام وطرق كتابة الوصية الشرعية القانونية amakubo batugambe ebyetteeka oba rights bazita rights ndoza byetteeka mu Luganda ebikwatagana n'ebintu omuntu singa Allah ba amujje mu bulamu bw'ensi ebintu ebyo bikolwa bitya oba bikwatibwa bitya alhuququ almutaalliqatu bitarika ebintu singa omuntu aba afudde byonna byalese nga tetusododde mu kikuba yabagenze buli kyalese kuba byabalese biba bingi ng'ogyeko emaali kuloba basinga obungi gye basinga okulowoolezaamu naye tugambye nti embeera eddako kyova olaba
otwali tutandika wano nga tuli introduction oba ku nyanjula ya ilimu eno twategeeza abantu nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi emu yatugamba nti ta'allamu al-fara'ida fa innahu nisfu al-ilm. Faraidu oba ebyetteeka kuba ekyo kirimu emirundi ebiri. Ebyetteeka fihi ma yusamma bi ayati al-muhakkama aya ennamuzi wa fihi ma yusamma الحظ الفرائض يعني الحظوظ emigabo egy'abantu. So n'olwekyo ku nzivunula eno ddala eyo gye tuliko eno mu faraid tuba tutegeereza ddala nga twogera ku busika bw'emigabo mu mmaali y'omuntu gy'alese. N'olwekyo ebintu singa omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi procedure gye tulina okugoberera enteekateeka ki gye tulina okuteeka okuba nga tugoberera paka omuntu oyo lwanaabulirayo muki mu ntaana n'ebisigadde byatatuukiriza tugenda bihandolinga tutya ensonga enkulu. Ebyo tetunnaba na kutuukayo kati kye tuliko saawa zino. Ekisookera ddala tugenda kuna kye bayita ma yata'allaqu bi tarikati 5 huquqin murattabatan bihasabi ahamiyatiha kal'ati. Abamanyi b'Obusiraamu batunnyonnyola ne batutegeeza nti omuntu bw'ava mu bulamu obw'ensi ebintu bye byonna buli kyonna kyalese naddala okusingira ddala kuba emmaali gwe guba omutwe omukulu atugamba nti byateekulwamu emiteeko 5 ng'era gitambulira mu nteeka bagiyita nidham in the arrangement well arranged mu Luganda bakayita batya mu layini obanga ddala bitambulira mu layini mu order era kyaluzungu kale naye bakitegeera so nga kiri mu order tewali kiyisa kinne waakyo tewali tusooke kiri tukuleka ki twezeeko kino wabula waliwo nga bigo okugoberagana so abamanyi batuyigiriza ne batugaa nti omuntu bw'ava mu nsi ebintu 5 birina okuba nga bitambuzibwa nga bigoberegana. Buli yenna atuwulira kati saawa zino manyi nti ebintu ebyo ate naalibisamya akwata akakalaamu kuba lwali tugenda kusoma ekisooka tetujja kugenda nga tubuuka lwali tugenda kukwata ku kisookera ddala kyokka insha Allah kuba kikulu abasinga obungi tukitwala nga kyakuzannya. No mu hukuku ezo 5 zetugenda okulaba tugenda zimenya zonna naye tujja genda tuzirambulula tugenda kuzimenya oli azinotinge then buli lwe tunajjanga insha Allah tujja genda tumenyeemu kwemu olwaliwo nga tugenda kutandika n'esooka esookera ddala. Abamanyi batugamba nti omuntu bw'afa benda wammanga tubikulembeze kisookera ddala kye bayita mu'natu tajihiz. Mu'natu tajihiz kigambo mu'na kiina amakulu ag'enjawulo. Mu'na kitegeeza obusobozi obusobozi bw'okuteekateeka omufu ng'era nabbi w'ekireeta sallama okusaidiya okuwasa yani minalbaa nga lwakise mu kimugezi obusobozi. So kati mu'natu tajihiz au mu'nu tajihiz obusobozi oba enteekateeka y'omuntu singa aba afudde kye bayita amaziika. Amaziika g'omuntu oyo nsonga nkulu nnyo omuntu ng'avudde mu bulamu obw'ensi naye kye bayita mu'nu tajihiz kyeki agambye nti hiya kullu ma yahtajuhu almayyit min hiini mautihi ila an yuwara fi qabrihi. Abamanyi batugamba nti kye bayita mu'nu tajihiz batugamba nti kyekyo omufu kyaba yeetaaga kyonna. Omufu se bwe yeetaaga aba mwetaavu kyekyo omufu kyaba yeetaaga kyonna min hiini mautihi okuviira ddala mu kaseera Allah wajjiddemu omwoyo ila an yuwara fi qabrihi okutuusiza ddala lwagalamizibwa mu ntaana ye. Ontegedde bulungi sheekh kye bayitamu uno attajihiz kye tuyita amaziika in general omuntu kye yeetaaga naam okutuusa we tumuteekayo okuva lwafudde okutuusiza ddala ng'agalamiziddwa mu ntaana ye. Agamba nti mwemuli min nafaqati ghaslihi wa ujratu kafanihi wa hamlihi wa hafri qabrihi wa dafnihi
بدون إسراف أو تقتير مع مراعاة أوامر الشرع ونواهية في هذا الباب. Omuntu mu byo tugenda bitunulako nga tulambulula nti mu bintu omufumye yeetaaga of course ebintu bingi nnyo mono tajihize ne y'omufu omuntu bw'abanga afudde mu bintu bye yeetaaga bibino wammanga nze naawe bwe tuva mu bulamu bw'ensi ekikuzeddwa okuba nga kikola ku maziika gaffe bye bino waliwo kye bayita thamanu ma'u ghaslihi amazzi kuba kati ffe wano tuli Kampala Kampala sebo tetulinayo luzzi ebiseera ebisinga mu bitundu ebisinga obungi tetulinamu nzizi wabula nzizi zaffe ze tap ze tulina awaka ontegedde of which tap ze tukozesa gagulibwa buki ate si buli omuntu alina ka tap ewuwe abasinga tugenda tusenda ku mulirwano wagundi alina ka tap kakati kibayita thamanu ma'i ghaslihi omuntu yeetaaga amazzi agagenda okumunaazibwa amazzi g'okumunaaza tulina okugagula buki ezo sente ate ng'oggyeko amazzi gano kubaga n'amazzi g'olaba galimu ebyenjawulo kati yakireese ino jeno wa amazzi aganaaza omufu biseera ebisinga tukuze tukimanyi nti omufu anaazibwa amazzi agabuguumirira kitegeeza galina okuyitako ku muliro kati ojja kwetaaga n'amanda aganaagakola ki aganaagafumba so kati min thamani ma'i ghaslihi eki oba expense egenda ku mazzi agagenda okuteekateeka omuntu ono kitegeeza tugasseemu byonna nyagamba ekirala wakafanihi n'essanda ezo tugulangule wali eri ku mazzi waliwo sabbuuni tukyagenda mu maaso bagenda bituleetera so tusoose n'amazzi kati amazzi galina ebigobererwa kange byetugenda okulaba so essanda waliwo essanda mwe tugenda okukola ki okumuzinga wa hanut ne pamba oba kotoni naye yeetaagisa wa ujratul ghasili yes wa ujratu al-ghasili n'empeera yo yagenda okumunaaza wa hafiri qabrihi n'oyo agenda okusima entaanayi mwagenda okukola ki okugalamizibwa wa hamilihi n'abagenda okumusitula kullu hadhihi ujur zino zonna kusasula eri abantu abo okitegedde bulungi omanyi abantu baffe katulina ekintu mu mitwe gyaffe nti omuntu bwafa mulina kolera bwereere si bwe kiri idha faalahu dhalika fa inna dhalika yani tibi nafsihi aba akikoze lwa bulungi ku lwa bulungi bwe naye nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kenyini atugamba man sanaa lakum ma'rufa fakafi'uhu omuntu bwakukolera ekirungi bakengeri naawe gy'omuyozaayoza gy'omwebaza kwekyo wankubadde gundi akuyambyeko kale tekigaana wakiri kwatayo omutwalo kwatayo bweziti naye abantu twamanyira weebale ezo barakallahu fiikum wallahi tuzisoma anti amanyi talina kyekositinga naye abamu otusomereddwa alhamdulillah tubeera bamativu bwonga nti barakallahu fiikum ku kintu kyemba nkoze rabbi yaftah li Allah asobola okunzigulirawo ate ewalala naye nga mu mbeera entuufu omuntu yenna ne bw'abaakolwako n'akusabirako ne ku dduwa n'olwekyo mu mbeera efaanako bwe tugambye omuntu asima entaana y'omufu oyo yeetaagisa okusasula anaamusitula waakusasula anaamunaaza waakusasula amazzi ekyangwe kyakugira sabbuuni waakumugula pamba waakugulibwa ne makansi tugenda zigula owulidde akawoowo sidiri byonna tugenda bikola ki ebyo byonna byetaagisa sente okukola ku muntu oyo kyekintu ekikola ki ekisookera ddala ate ekintu ekyo okusooka kwakyo just tumensionizeeko bumensionize mu bimu ku bibagambye byakola ki
ebiyina okusookerwako kyebagambye batugambye nti min mu'nati tajhiz batugambye kullu ma yahtaju ilayhi almayyit min hini mautihi ila an yuwara fi qabrihi ebintu omufu bye yeetaaga oluvannyuma lw'okuvaawo kwe okutuusiza ddala lw'anaaziikibwa mu ntaana byayagala nno bingi ate ojja kusanga nga yeetaaga n'edduwa okimanyi. Naam. Ninawo akabuuzo kesaagala tuleke mabega. Naam. Nti jjukire tuli mu kiraamo. Kati nsobola okubuusa mu kiraamo kyange. Kyekikulu ennyo ddala ekyo. Nti nze kasabbuuni kenjagala bwe kati. Akawoowo bwe kati. Amazzi bwe gati. Kyekikozesa ekiraamo. Kituufu. Kyekikozesa ekiraamo. Ebyo byonna byonna ggwe kati buli mu mutima gwo owulira obyagala. Naye tulaga obuwandiike. Kyetusinga okugamba abantu nti buli lwoba asirise bamusalirawo. Asirise bamukola ki? Bamusalirawo. Naye ate ayogedde bamanya kyakola ki? Kankuwa ekyokulabirako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa hadithi natugamba nti omwana omuwala bwe tusoma mu baabu nika n'agamba nti albikru tusta'adhan la tusta'adhan ولكن بالبابي البكر والماذا والثيب الثيب تستأمر والبكر تستأذن كاتي فسأله الصحابة وما إذنها يا رسول الله قال أن تسكت أو سكوتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو سكوتها يدل على ماذا؟ يدل على القبول. Omwana omuwala gwe tulaba nti atuuse okufumbirwa naddala ng'ali bikiru kitegeeza ng'akyali mbeerera naye nabo ku mirembe gyaffe Allah atusaasire Allah batusaasirire ddala mwebali sigamba nti omulembe gwonna gwe bamufune dda naye kwegamba obwononefu ennyo bwe buyitirira bubikka n'obulungi obutono obuliwo. Kakati abaana b'omulembe guno bajjawo ekyo gaa nti oli oba olira nga nze tebanoonyeza mwami abasinga obungi endowooza gye balina nze sinoonyezebwa mwami awalire naga nti nze sinnatuuka kufumbirwa nkyalina ebyange byenkola ki byengoba. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omwana omuwala yenna bw'atuuka ekiseera ekyokuba nti asobola okufumbirwa nga naddala bikra talabanga ku musajja yenna edda babakuumiranga waka ogenda n'okujja kyafa ekyomusajja omusajja omwe yajja omusajja n'amugamba omusajja yagenda nanoga ekibala ky'omusajja mu nnimiro naye ne yeetwalayo naga nti nakosezza ekintu kyenageze n'amugamba nti kakati ngenda kukubonereza naye okubonereza kwange nina muwala wange mulema talaba omuwulidde oyo naye kyembadde nyalamu kiki fi khilali tilka alqissa mu nkomerero ya qissa eyo yamugamba yamala n'amutegeeza nti muwala wange gwe nkugamba talabanga ku musajja yenna maanahu tavangayoko mu ttaala nti obu n'amulaba nti bwati ne bwati naye lamma kharajat idha hiya bijamaliha jamila ma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala ngali ku bakyala abalungi Allah be yatonda alabika bulungi talinaako odda obulemu naye nga tamanyi bino bya olwaliro omwana agenda okufumbirwa nga asmullah nga buli kimu akimanyi. N'olwekyo mbeera ekitugambye so ne tugamba wano nti mbeera zifaanako bwezityo ku sukuuti kyetugambye nti bw'abanga asirise kitegeeza nti aba akola ki abakkiriza kitegeeza nti alina kusirika muba gyenda kugamba nti Sumayya nti Omar Sulaiman abadde akwetaaga era zze mwana wange agamba ayagala kukola ki kukuwasa olaba otya bw'oba Sulaiman gwe bagamba omumanyi alina ennyindo ennene alina amaaso gamulinga egundi gamba avuga nti bannaayi nze nedda nze omutima gwange tegumukoze eki bw'abanga yoyo ddala mu butuufu gwe muŋŋamba nze sijja kumukola ki ekyo hadha bayan lam tarud takoze eki takkiriza teyekwekweredda ze direct
ekyafa ekiranga kyenkomekereza nakyo ku nsonga eyo omuwala Allah kitaawe yamufumbiza ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama omuwala oyo naye yamufumbiza mutabani wa muganda we omuwala oyo teyayagala yali sahabiya teyayagala nasirika kwegamba muli yasigalamu akakunkuna naye ate nasirika n'atakoogerera awo naye ekikulu ate yagenda n'agenda n'akiripotinga ate eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama kale gwe kitaawo oyinza okumutya naye gambako maama oba gambako imaamu mugamba amutuukirire sisiimye amugamba naye muwala ono munnange teyasiimye wadde gwe byo byagala naye mutima gwe si muki naye omuwala bwe yajja eri maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asangayo Aisha radhiyallahu anha Aisha n'amwaniriza n'amunyumiza n'amugamba kale dinda Nabbi sallallahu alaihi wasallam akola ki ajja Nabbi olwajja ne bamuyitiramu ensonga fa arsala ila abiha n'asindika ebbaluwa eryani eri kitaawo n'amuyita kitaawo omuwala najja kitaawo omulabu ajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukola ki ne banja ensonga n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti al amru ilayki ensonga yazizza eryani eri mwana muwala n'amugamba nti idha raditi yamugamba nti al ikhtiyaru laki okusalawo kulijja akola ki kakati omuwala oyo mu kumaliriza hadithi eyo yagamba nti nze sijja kangene n'ekyo taata wange kyakoze eki wabula ekigendererwa ky'okujja eri omubaka sallallahu alaihi wasallama awaddu an unabbiha an-nisaa anna laysa lirrijali fi hadha al-amr shay nze kangene ne kino taata wange kyakoze eki kyansaliddewo naye n'ensonga njagadde nnyo ndabule abakyala bonna bakimanye nti ensonga y'okufumbirwa oba okusalawo kw'omukyala omusajja tabeeramu laysa lirrijali fi hadha al-amr shay kukusalawo omuwala nti afumbirwe okwagala kwe omutima gwe gwegenda okukola ki kyova olaba tulinamu kye bayita mu mpaji z'obufumbo arida walmahabba however okusimba kwa taata kujja luvannyuma ng'omuwala amala kukola ki kati omuwala bwakkiriza naye waba nga tewali kigaana taata n'asiima fabiha naye ate era omuwala bw'asiima taata n'atasiima olw'ensonga nga tugamba eriiso ly'omukulu ye ng'ombe yakakati owulidde taata ng'awo ensonga nti omusajja oyo mwononefu kusinziira nga ye bw'aba amumanyi ng'ogenda n'okusalawo kw'abasazeewo idha kana fihi khayr kubanga teri muzadde ayagaliza mwana we kibi so kyetugamba tulibadde tubreakinze off nga tuli ku kintu kyaku oba gwe olina byoyagala bakolere biwandiike ate kati okwogera tekukyamala kati ku mulembe guno wandiika kubajja byogera Omuwarabu atugamba nti makutiba karra wa mahufidha farra omuntu buli wobanga oyogedde bwogezi bino bye wayogera ng'oli teyawandiika omutwe gubyerabira mangu naye ekintu kyowawandiika nga waliwo eddaame tewali kiyinza kwebuzaabuza kakati tuwandiikire mu ddaame lyo lino otugaye nti bannange nze gundi amaziika gange gajja kuba bwe gati omuntu ono gundi sekitto oba seruyingo yajja okulembala amaziika gange kubanga sebo ekyo nakyo kinsonga nkulu kuba gwe boleka buli omu amaziika gagakulembera omushiriku ajja gakulembera ajja gakulembera salewo byayagala agambe nti bannange nti mayiti bwemba temunagiziika musooke mugyetoloza ennyumba yaffe oyo gyebiri waliwo ebintu bino mugiseeko olubugo febwana ewaffe mayiti tusooka ne tugigalira mu nnyumba ennaku 3 ebyo byonna gyebiri naye tugamba nti wandiika ekiraamo nze bannange temunsuzangawo nnaku 3 temunsuzangawo kusukka lunaku bwe watabaawo mbeera esobola kuziyizibwa kuziika kwange munziikirangawo ate nga n'embeera zitunuulirwa ntegedde bulungi kati ng'embeera y'enkuba enkuba esobola okutonnya Allah nga yatugeredde enkuba nga musiiba n'etonnya nga tekya nga temusobola nakuyimirira ku ntaana ate waliwo kano naye nkyakanoonyerezaako sebo mbumayiti bwe bagifulumya mu nnyumba ne bamutwala okumuziika enkuba n'etonnyawo akati awo ne baba bakafuluma we bati nga bali wali ebigwere 3 nga tebafulumye mu nnyumba mbo tebagiza mu nnyumba bagitwalira mu nkuba nkyakyebuuza
tebagizza mu nnyumba. Nze nkyakyebuuza naye nga mpulira abantu abasinga believers ze bagina anti ennono jjukira abantu tusomesa obusiraamu ennono n'amateeka naye mateeka ebyo tebiriyo naye ebyo biri mu nnono abeeyita ab'ennono obuwangwa babeeta obuwangwa. Obusiraamu bwe bugamba ki? Hadithi ya Aisha seeka omuntu ono okubeera nti afudde kimujjako okusigala nti muntu kitegeeza nti omuntu akikola ekyo abaamu n'obushiriku mu mutima bw'otya akakasa nti omubi omufu ono alina kyayinza okumukola. Okitegedde bulungi? Ate shiriki eyo beera shiriki ddala completely kuba sooka tuwa ensonga ezikugaana nti tubadde tufuluma enkuba n'etonnya nga bwe yamuzira netugaana okudda. Mathalan tuvudde wano twakafuluma ku nnyumba tuyisiza ennyumba emu enkuba ekoze eki n'etonnya ng'otugamba otya? Ojja bibuuza tujja kubibuuza bali ababikola inshallah. Naam, nga tugenze mu maaso omuntu ono atulage omuntu kuba nze siba nnyo kigambo nnyo abantu nti omuntu bw'abeera nga Allah akuwadde ku nsimbi abantu tebagala kukola biraamo kyekisookera ddala balowooza tebajja kufa so nga ate abafudde nga tebabikoze bayitirivu naye omuntu afa nga tebamanyi biki byabadde ayagala. Olwali tuli mu mulembe gwa masala owulidde olaga nti nze ensomesa ya Imaamu Shafii yannyingira nze ngoberera nnyo ebintu bya Imaamu ani olinaga nti naye nze ngenda na bya Maliki ebintu bya Maliki ebyo nze ndaba nze nga nze iqtana'tu biha nze nabikola ki nabisiima mpulira byanyinyikira. Olinaga nti nze Abu Hanifa yasomesa mbutuufu era ebintu bya Imaamu Abu Hanifa nze wenkola ki olinaga nti nze ngenda na Ahmad ibn Hanbal yasosootola Imaamu ahli sunna nze ngenda naye. Okitegedde tulage nti bannange nti nze mbutuufu enkola y'obusiraamu ddala nti alhamdulillah bonna tewaliwo yali bweru w'obusiraamu ku baimaamu abo bonna batambuliranga ku bujulizi era tewali kibagenda kuleetera nga tekiriko buki wa in kanat mas'alatun iftiradiyya newankubadde nga amasala baagalowooza bulowooza nti gaakubaawo era gaalingako obuki obujulizi ku nsonga eyo. So n'olwekyo tulage nti bannange nti nze ndi musiraamu ndi musi era temunkolangako ekintu kyonna ekitali mu njigiriza ya busiraamu. Ekyo kibeera jjeno sekababulire ebipeegi webiri mu kiraamu kuba ndaba otunudde mu kiraamu peegi yakutaano eyo seeka peegi yakutaano ogamba bakifuna batugobere bagende bajje ebiraamu twagambye katwe masjidi jamia ewaseeka Abubakari asomesa abaana abato walala ojje ku AK Islamic Book Center mu Kwana Arcade mu parking nawo ojja funawo ekiraamu ewalala Nabeeru community ku Kijegere mu office ya resident director Haji Kaduna Bibaduru nawo ojjewo ekiraamu ewalala wano bwayise ku gate ewali moto third party ewaseeka Norman bw'otuuka obuze seeka Norman aliwa ojjewo ekiraamu kyo. Ewalala ngenda ku masjidi jamia bwayise mu ofiisi ya HM wa Abdukarim Sentano omwami Akeba Emajuni ebiraamu ebyo byonna gyebiri era wano kitulina. Naam, so nga tugenda mu maaso ebyo bimu ku bintu byateekeddwa okulaga ekiraga tulage abantu be wandiyagadde okukwatako mu kunaaza kuba si buli omuntu ajja kukwatako kuba bw'oba tolyamye obusiraamu bugenda na procedure nti abafamily be balina okukola ki naye ate si bonna kubanga era ne bafamily mulimu era abatatuukiridde katulina kufuna abantu bwe weesiga mu family yo bw'oba ososa nabo nti ono ajja kunkwatako ono ajja kunkwatako no bw'ati ebyo byonna birambike akumanyi ono hakatha n'ekyokubiri nti omanyi ti ono asambulira ku sunna tatambulira ku sunna bwebi gwirambika nti bannange bano be bankolangako. Ekirala abantu mulage ebifo mwagala obbaziika mu buwandiike twalinako lwakuba nti Allah tusaasira byakendera twalinako ekiseera awo ng'abantu balwanira emirambo naye ng'ekigendererwa kiri eki alghayatu wahida kola ki kumuziika. Okitegedde olinaga nti abamuziise enkowe naga nti enkowe tetumwagalayo ffe tulina ekijja kyaffe ne bagenda ne bamukola ki ne bamusimayo
bali ne baga nti omusajja ono gwe mulaba abadde mutabuliki ate fe abatabuliki tuziika nkoowe tulina okugendayo Allahu akbar ne zikaaba ne mugenda ne mukola ki ebigumulembe alhamdulillah Allah twebaza nti byakola ki bigenze biggwawo naye ng'era ekikulu tekigaana nti bannange tuleme kubanga bisolo tuleme kubanga bisolo kuba embwa tedisaidinga bwefiiraawo nibwosimaawo ekinya n'ogiteekaawo ani anajja nga agirondoola tewali kati twawukane ku bisolo mu ntegeera ne mu bikolwa byaffe laga ekifo weeyagala okuziika oyinza okuba n'ebifo bibiri tekigana biteekwa nti bannaye nti emasaka webabeera wanguye bwe mba mu nteeka bwe mba nfiiridde eno nga tewazijja kusobola kwanguwa wano waliwo alternative kuba kisobola okubaawo basobola nti enguudo lw'emasaka baaluzibye oba olutindo lwasaze oba so ne tubeerawo n'alternative place wetusobola okukola ki okukuteeka mu mbeera efaanako rahmatullahi alayhi masha Allah we baamuteeka anti bino bye tubyogerako abantu abalo anti omanyi abantu kye batya shekhe batya kufa abantu kye batya kufa ebiraamo ebbanga litubyogereddeko twabale tugamba baali badde ababirina kati nga batugamba bannange ebiraamo nga mwaleeta bitono mutongereyo muno Uganda mpuli abantu balimu milioni 45 of which abasiraamu bakola ne percentage nene nayo naye twali batugamba nti buli musiraamu kati saawa zino alina ki naye abantu batya okufa ate nga kwakujja Allah yatugamba ddala tukakasa nti aina ma takunu yudhirikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada newe munaba mu mbiri nga mwe musemba eri waggulu newe bana bazimbira ku mwezi kaje musula wallahi okufa kwa kola ki naye kirungi nnyo ffe ng'olese procedure ki ate tulina ebyokulabirako bingi nnyo ebyokulabirako bingi kuba ekyo kusokera ddala yembaka Muhammad sallallahu Allah gwatugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir ma maana yawmal akhir yani ba'da al maut okitegedde muyina ekyokulabirako ekirungi ku mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ekyaki ekyokubanga mweyisa munneeyisa entuufu obusiraamu nga bukola ki naddala singa muba mukkiriza Allah n'olunaku lwaki nga mukkiriza nti okufa weekuli so ekyo singa muba mukikoze ojja kubanga mwesiima olwali tulabyeko abantu bangi nnyo oli naafa ne baleeta abaana nga baga nti baba badde babe naye nga tabalinaako kakwate oli naafa nga tebamanyi nabaana bakola ki wallahi nga tebamanyi baana baalina oli naafa nga abaana baalina babatankana naye olowooza kiva ku ki kumeza abantu gye beeyisa n'empisa gye beeyisaamu so leka bwekiraamo abaana balime kkubagana oli agambe nti oyo si wa taata waffe oyo omwana si waffe kati abaana ne batandika okudisaidingira kitaabwe nti nedda ono omwana ono taata bamusiba busibi ono omwana ono alayika si muganda waffe oba bitegeera bulungi kakati eyo embeera abasiraamu tulina okulongoosa nga bukyali tolinda kufa muswale abo ne baswalira wali abo ne batandika abazze okuzigana nti ng'abadde tawena ng'abadde tasaaga oba kitegedde bulungi bulijjo yakolangana bino kale nno bwantu badde ndaba kwambala makanzu oba kitegedde bulungi ebyo byonna abantu ne babyogera wali naye beera n'ekiramu ate kyali badde kyamakulu nnyo omuntu bw'afa ekiramu kino bakisomere ku bantu abakola ki abaliwo kuba nabo bafunamu ekyokukola ki ekyokuyiga kinene mu mbeera efaanako bwentyo laga abantu weegala okuteeka mu ntaana owulidde nti ono bannaye gundi ne gundi bye bakola ki laga ebintu byagala bakoleko ti bannaye mu ntaana yange munziikanga nze temunzimbangako nze ntaana sikkiriza na kuzimba ku ki ku ntaana tuwulira abaana b'abasiraamu ngenda kuzimba ku taata nguye ki ekyeddiini kyakola ekyamanyi nti kyakozeeyo kya ddiini kugenda kuzimba malalo ga taata gabeere nga gakola ki so what era bwona azimbako kiki ate nno ng'agenda okumuzimbako tatulangako na wansi gamba nti kaasabire ku kitaawe nti Allahumma gfir abi wa ummi warhamuhuma kama rabbayani saghira takiddangako nakikola ki naye ayagala kuzimba ku ki ye imaani ye weeri kakati ebyo abantu laga tenzananze saagala kunzimbako ku ntaana yange temunzimbanga kubanga ne bakuzimbako ne batakuzimbako nothing kisinga n'omuntu agambye naga nti akansomeye kul huwallahu ahad eno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aweeyo ku mukadde wange eki empeera owulidde
laga ebintu by'otayagala kukolako obukwakkulizo bw'otayagala bannange agenda okukusaalira mulage mugende nti bannaye bino temubinkoleranga nze temuleteranga la ilaha illallah nze temusomeranga talakayini ku ntaana abantu bala basoma zitalakayini ne bakwata amazzi ne bayiwayo ne bakwata obuti ne basimba ne bagamba nti inna hadhani almalakani la khalqu min khalqillah ezo malaika ebbiri ezizze bitonde bya Allah bwe ziba zizze tezikukanga owulidde tobitya tebikola ki gwe kyotalabangako oyimirirawo oti olaba mpologoma yejjaawo n'obuneemi wabo naye bagambye Allah nabbi sallallahu bwe yali akuba ekifaananyi ku malayika emu bweti nagamba nti almasafatu baina al-udhun baina al-katfi wal-udhun omuntu atambulewo bimasiri 500 ama emyaka 5,000 ng'ate yebagadde ekidduka ekyasinza okubanga kidduka kujjasi kuva ku kibegabega ekyamalayika emu okutuuka ku namulagaya w'amatu emyaka 5 ng'oli mu kutambula gy'otawangaala ku nsi kuno okitegedde kakati gwe kyekigenda okusinkana Allah obeere ng'obuuzi bw'ebibuuzo ng'ogamba nti tokitya kubanga nakyo kitonde mu bitonde bya Allah olaba jinni lyotya wano n'olaba bulabi musamba nga kwerabikidde wali oyinza okumalako emiwabo so bannange tudde engulu tuteme kuzannya ebintu by'eddiini si byakuzannyiramu ebyo byonna omuntu abirage atajihiz omuntu bw'afa biki ebiteekwa okumukolebwako ekisooka tugambye mu'natu atajihizi okuteekateeka omuntu ng'afudde naye enteekateeka gy'oyagala bakuteeketeeke giwandiika ogirage ekirala njagala okikomentingako abantu bangi bafa nga balina ebyobugagga byabwe ne ssente nga bazirina naye abantu abamu ekyatuyingira mu bwongo nti omuntu bw'afa tulina okuŋŋaanyiza essanda n'ez'okuziika however newakubadde nga waliwo hadithi nabbi yagamba nti isna li ahli jafari taama basingayo riwaya gye tukola ki amabugo si mabi amabugo malala yaga isna li ahli jafari amabugo gadda ku baani ali Jafar abantu oba bamulekwa so siye onomufu ayinza okubanga afudde ng'alina ki ng'alina sente ze yaakhi sente temuzireka ku akawunti zirina okuvaayo zikole ku maziika ne mutandika okusonda ambulance nga te omuntu alina miliyoni 5 ku akawunti ne musonda essanda ng'omuntu alina sente esobola okwegulira buli kimu ate ekirala muntu abalina sente mubigule mubiteeke ewammwe mu mayumba gammwe oli alowooza nti wabigula n'abiteeka awo nti ajja kufa ate ngeri ojja kufa ekyo twagala tokirimba bantu okufa tujja kukola ki kuba tukibagambye nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli omu wakombezebwa kukufa buli muli omu gwonna omulamu kati ekyo bw'okisambulamu gwe biteeka ate kijja kuyamba n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli wona alaba nga ku keesi eri bye bajja okuzingamu ojja kwongera olongose ku mirimu gyo teekawo sabbuuni wo wakawoowo nze ffe jjajja waffe yabikola ebyo era babigulanga ne babiteekanga mu mayumba ga ate abantu bedda bayidhawo balinanga okukkiriza kw'amaanyi nnyo okusinga ne ku bantu b'omulembe guno ate ng'olaba eri mu mpitirivu nnyo kubanga agula ebintu binaabiteeka wali abamu bajjanga ne hiraami zino ze bakozesa mu hijja najja n'asereka nagamba nti bwe mbanga nfudde mubikulanga ekkeesi eyo kiyambako well and good ne bibeera kuba ebintu lyajja bitunda nti bino bya Amaziika gange bibeera omwo ne begulira kotoni wona abeera omwo ne begulira buli kimu ne begulira essanda buli kimu n'ogenda ne bakupimako ne babitunga ne bibeera waawo anytime you die bakebera bukebezi mu nnyumba ne bakola ki naye omuntu afa ate tuli sifa mu covid omuntu afa nga tewali nadde 10 ekimukola ki kakati embeera y'abantu tugyetegekere nga bwe weetekerateekera nti ngenda kuwasa nkwakasa omuntu wabusimutuku buyitiŋŋana kati seeka mbadde ngenda kuwasa wiiki ejja kakati seeka mbadde ŋŋamba kakati ensonga efaanako bweti obanga osobola okweteekerateekera okuwasa obanga abantu bangi batugaa nti embaga ziri mmeka muno ziri 3 omuntu zakola ki batugamba ziri 3 naye ekinneewunyisa kiri ekintu kimu abantu beetegekerako embaga ezi 2 zokka embaga endala yo baagireka mugulu kati bagyetaaga embaga esooka ye y'okuzaalibwa omukyala bw'aba agenda okuzaala omwana agula ebiyitirirwa naye ekimotoka wadde tanatuuka kuzannya kibaawo muki mu kava owulidde buli kyakuzanyisa kyonna kyambanyi nti omwana ayinza okyetaaga mu kava kikola ki obugoye buli konna kamanyi nti kagoye kalungi omwana wange wanaakambala n'akanyumiramu naye ng'oluusi ate Allah tagenda mumuwanga agenda kumuzaala afiirewo kuba abo bangi tubalabyeko okitegedde embaga ey'okubiri y'embaga y'okuwasa ngenda kunoonya mukyala
omukyala ayagala nnyo abeere matiribona n'omu ayagala nnyo atwalire omukyala mu kitiibwa buli omu bayinza waliwo oli nga akisondera myaka 2 mwezi okitegere bulungi nga kyayagala kibeere matiribona akati embaga eri ejo esembayo yembaga y'okufa naye yo abantu bo eyo bagigino walinga tebagala oli ne bwaba mugagga bagigino walinga so nga ate okufa kwa tteeka bagenda kufa era tugenda kukola ki anytime tekiriiko garanti ekyo nzekankuleyo kasinaliyo kamu twali tuyiga engeri gye bateekamu omufu mu ntaana ne tupima entaana yaffe ne tugisimawo twali ku ssomero kati babuuza ani gwe tuba tugerezaako okumutereezaawo wali muki mu mwana Adamu onna netulabiraawo ani anaabajjayo awo nga neseri n'omasobola kugamba tewali nti nze teri nga ate ffenna netukoleki wotulaga just kugezaamu bugeza so n'olwekyo abamanyi batugamba ono na Imam Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi atugamba nti fahadhihi almu'na kullaha bimanzilati at-ta'am bino ebintu omufu bye yeetaaga oluvannyuma kuba batakyalya naye biri mu kifaananyi eky'emmere biri mu kifaananyi nga omuntu kuba tosobola kuleka muntu awo nga enjala emuluma okitegedde biri mu kifaananyi kya mmere omuntu byabiyeta zinga basic omuzungu azita basic needs ebintu omuntu byateekeddwa okusooka okufuna first priority wantu tugamba nti ayetaaga ennyumba yeetaaga engoye yeetaaga amazzi yeetaaga ebyokulya owulidde ne health services si bye bintu bitaano so ne wano omufu bye yeetaaga yemmere y'omufu n'olyoka oyongerako okumusabira ng'omaze okumuteeka mu ntaana so kitegeeza nti ebintu byonna tateekeddwa kusigala mu kungulu ate ateekeddwa okuziikibwa mu kitiibwa ng'omuntu bw'akola ki bwaziikibwa mu mbeera efaananako bwetu kyetubaddeko bakiyita mu'nu at-tajhiz okuteekateeka omufu okuteekateeka ku mufu kutulabye ebintu ebina ebisigaddeyo bakiyita ebisigaddeyo kino kyekisooka ku bitaano ebisooka mu'nu tajhiz kyetuva okunnyonnyola kati bye tujja okulaba omulundi ogujja waliwo kye bayita al-huquuqu al-mutaallaqu bi'ayni tarika ebivunaanwa mu bintu omufu byalese ekyokubiri kye tujja okulaba al-huquuqu al-mursala ebintu ebivunaanwa nga biri mu nsingo y'omufu ne tulijja okulaba kye bajja okuyita al-wasaaya oba al-wasiya kye tujja okulaba nti ekisuubizo ky'omufu ky'aba alese asuubizza mu ntuukiriza yaakyo then tujja kutunuulira ekisembayo nga kitujja okuba nga tugendera nakyo olubeerera kye bayita attarika au taksimu okulaba ate ebintu birala byonna ebinaabisigadde engeri gye tubigabanyamu ng'obusiraamu bwe bigabanya kindamunya katonyeze mu radio Bilal omutwawezeewo ensonga muziwulidde zonna ezikwatagana ku bintu ebiteekebwateekebwa ku mufu yenna aba azze mu Isiraamu katusooke tuveeko mu bulango ate oboolyawo tukomewo tweyongereyo we tujja n'okuteera amasimu ndikira ebyendawa olunaku olwaleero hajjati nandojja Mariyamu wamu ne hajjati nomuze Aisha ne hajjati Khadija twongere okubasabira ku dduwa kuba Allah subhanahu wa ta'ala naddala hajjati Khadija yaba nafuyizaamu naye edduwa zaffe tuzibongera kubeera nga Allah abasuusa mu mbeera ennungi namuseka tukomyewo kubeera nga tuyitaayitamu katono samale ate tubeere nga tuta amasimu pozi ngera tumaliriza omusomo gwaffe olwaleero gwetolodde ku kye tuyita al-huquuqu al-mutaalliqatu bitarika ebintu ebivunaanwa oba ebiteekeddwa okutuukirizibwa omuntu ng'avudde mu bulamu buno obw'ensi biri ebintu bitaano nga manyi bwe tugamba nti ma'a nidaami wa turuku kitabati al-wasiyati shar'iyyati al-qanuniyya nga batulaga engeri gye tusobola okubanga ebintu ebyo tubigoberera naddala nga tuwandiika ekiraamo kubanga bitambulira mu steps again ta'allaqu bitarikati khamsatu huquqi murattabatun bihasabi ahamiyatiha abamanyi bagenda babisengeka okusinziira ku bukulu bwabyo era nga biteekeddwa okugoberera nga babirina okukola ki okutambula ekisookera ddala kyetusooseko olwaleero ebintu bibiri bitaano ekisookera ddala okuteekateeka omufu
ekyokubiri omuntu omufu ebintu byonna byalese biki ebibanjibwa mu maali ebitali bibye ebibanjibwa ku bintu ebyo byalese byebitali bibye kibayita al-huquq al-muta'allaq bi'ayni tarika kati ne waba kibayita al-huquq al-mursala ebivunaanwa omufu nga biri mu nsingo ye birimu emiteeko ebiri nga bwe tunabinnyonnyola ne tugenda ekyokusatu ekyo kyakusatu kyakuna ekyokuna ne batugamba al-wasaya ekintu kyabalese oba byaleka akoze eki asuubiza ebisuubizo bye naddala nga tebyawukana tukikubiriza nnyo nga tebyawukana na mateeka aga Allah wadde ag'ensi eno mwe tuli agatufuga then ate ekisembayo kibayita attarika oba kismatu tarika okugabanya ebyobugagga byabalese nga biweebwa abo Allah bye yatukola ki bye yatudescribingira mu Qur'an oba bye yatunnyonnyola nga bwe tunaalaba kuba tukyagenda olugendo luwanvu so naye lwakubadde nga abasinga obungi basoosa ate ekyo ekisembayo kye bakola ki kuba basooka kubba bintu nga afudde kasitaafa bw'atyo ono abadde n'akawunti gy'abadde amanyi ng'agifreezinga ono abadde ne ssente z'abadde alina ng'azibba oli abadde n'emmotoka waagimanyi byebisooka kati ebyo kyova olaba lwaki tuleese muloma guno naye nga tugambye mu nsonga ezo tugambye nti omuntu yenna bw'abeera ng'afudde bino bwammanga bye birina okukulembezebwa okumuteekateeka mu bye yeetaaga ng'ate y'emmere y'omufu okusookera ddala okumusabira kansooke nkikulembeze okumusabira Allah amusonyiwe ebiba byabasobezza naye ate naawe asobya naawe gezaako nnyo okulaba nti tugamba nti olwokuba abantu bajja kukusabira nti takabbala okola ate Allah byatukola ki byatayagala so tugezeko nnyo okulaba nga tukola ki nga tulongoosa so omufu yenna emmere ye bino gezaako okulaba nti ekikwera ddala anaazibwa ebintu byonna buli kyonna ekyetaagisa mu kunaazibwa tugambye mulimu kotoni mulimu ekyangwe mulimu obuwoowo mulimu sabbuuni kaafuura simanya misiki byonna ebyo asuula ng'alina obusobozi ng'obigula nga bikola ki nga bibeerawo naye ekirala tugambye omuntu ono oluvannyuma lw'ekyo ujuratu ghaslihi omuntu amunaaza naye akola ki abasinga babizza ku bayimaamu nti balina kunaaza mirambo ku kyalo imaamu kye bamanyiddeko ekyo era omuntu bw'afa mugende muyite imaamu ebyo bya imaamu naye ejjazzaka si gya imaamu ejjazzaka imaamu tebamuwa zzaka ku kyalo si gya imaamu era otasobola kugamba nti jangu ombalire ki kankuwe naye ekirala n'ekyokugaba emmaali nti omuntu afudde naye alese ebyobugagga ebintu bye birina kutambula mu shariya imaamu tebamuyita era ogenda kulya nga balwana ti ono yabbye ettaka ono yazizza emmotoka tebagala kutambulira mu layini yaki ya busiraamu naye waliwe omufu bwe yali afa bayitaani bayita imaamu naye tebasobola kuyita imaamu kubaluŋŋamya nti bannange ebintu bino bigabanyizibwa bitya imaamu tubuulire owulira balwana beetemye bagenze mu masabo bamalira ebyo mu makooti mu makomera gye bamalira so omuntu esanda ezigenda okuzingibwamu omuntu oyo okusima kaburi ye okumuvuga kumutwala kuba abasinga obungi batuziika walako butamansimbi luddawa moroka agonna amafuta okuziikibwa owulidde katolwayo tulina funeral services weziri okuva edda zimu zaali weziri naye nga nez'obusiraamu inshallah zikyameruka so tukatolwa nawulira nti omuntu atisobola okuteekayo sente z'empolampola zebaba bamusalidde zenakola ku maziika bwafa nga bajja nga babikola ki nga babikola so ebyo byonna tubikola biduni israfi nga tetwonoona kumalawo bintu byaki byabamulekwa oba byabasika bamufu nekyo byemuku ebyo bitugambye bingi tusobola bimalayo naye nga ebimu ku ebyo byebyo basics ebikulu naddala ng'omufu akoze eki omuntu afudde atuuliriza ojayita ku 0755058666 oba 0392002493 nako itako obiringa otufuna ogobeeko kyobuuza itaku 0759 zakuyaku 0759 058666 oba 0392002493 naam aliko simu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mungu kwa kamuta sawa ndina na mkana na nduguza. Zanisho kuuliza. Naona kama msije na kama ngoda kuchunguza sana. Naam.
nsaba kumpa kutuwa kugambisa nga ndagala kumaleezi yamenjawulo nga nsaba kulengeri mutendo nakubasobola okulwako nanga ndowooza ekwasobola okunfunira kamera kanenkana bakatakisi tusaba Allah akuteeremu obwangu ya rabbi tusaba Allah akuteeremu obwangu bwe kiba nga kisinga obulungi gy'oli naam ekisooka singa nga nkyali mu bulamu bw'ensenga nenkola ekiraamo kyange nga kyokutalamu kwange ejjingi ery'obusika muwala wange ejjingi ery'obusika bwe mba nga tudde obusiramu busobola okutuusa ekiraamo bagala banakola ensobi mashaallah nga nakola ekiraamu kyange nenkiteeka awo naye bwenfaata obusiraamu nekukituusa nemukola byesaateeka mu kiraamu ekyokubiri omuteekoko mu kiraamu ngaali ku myaka emmeka ekiraamu ekyo nekikirizibwa mu mateeka nekisiraamu balina kubeerawo myaka emmeka okola ekiraamu omusebenyi oweruzira ekwerezo Amin, barakallahu fikum. Muzukuru wa Kaguta. Ebibuuzo abuuziza bibiri. Naam. Kati ebibuuzo bibyangu nnyo ate nga kasa twabimala nadda mu bintu bye twajja tunnyonnyola wano. Twabyogerako ddala okusookera ddala. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. آمين يا ربي. السبو. نعم. نعم. وتواصوا بالصبر. نعم. Kale sebo. Assalamu warahmatullahi. Naam, oyo Imamu Khalid naye abadde ku kyabuuza. Naam, abawuliriza yita ku 07558686 okubeera nga otutuukako. Naam, kati tutandike ne Imamu Mugweri ndowooza. Tujja kusembera oli munnaffe w'ebibuuzo ebibiri. Naam, katumije. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Naam, sanso kuuliza ssebo. Naam. Ongeza kudobezi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Naam. Nabuuziza kiri wabweru naye nakyo tujja kimuddamu inshaallahu taala. Okay. Kakati Imamu Mugweri atugambye nti singa ye aba tawandiise kiraamo naye n'ayogera buki bwogezi naga nti Sheeka wange Maki ne Imamu wange gundi ne Kasani mwe munnazanga mwe munzinganga nga mukola ki mwe munsaaliranga n'ebisigadde mwe mukuumanga abaana bange Imamu gwoga bange ebintu byange. Ekigambo ekirifu omuntu atandisiza ne proverb y'Omuwarabu egamba nti makuti bakarra wa mahufidha farra. Ekintu ekiwandiikiddwa kinywera era kiba n'okugamba tekisanguka naye ate ekikwatiddwa mu mutwe kisanguka obwongo bukola ki bukyerabira.
aha kati okusokera ddala n'ensi amateeka mwe tuli tegagendera ku bigambo verbal nti just yayogedde bw'ati kubanga omuntu mulimba ate omuntu mwerabize ebyo bibiri byonna biri ku muntu mulimba ate mwerabize so kati ebintu ebyo ebibiri byonna bibanga biri ku muntu ekitegeeza nti gwakola gwe nannyini kintu oteekeddwa okuprove nze nnyinza okitegeera nze ali wano naye kooti bwe naagenda ogikigamba nga wazeewo butakkaanya tejja kitegeera ekirala famire yo buli omu alina entegeera yo nze nsiba mbagamba nti tetulina baana waka tulina byana gwe okakasa nti abaana bo bonna basiraamu nnyo tolaama kubanga be basookerwako kuba nti balina okukola ekintu kutambula mu layini ey'obusiraamu naye bw'okakasa nti mu baana olinamu ebyana wandiika ekiraamu kyo nsooka ennaku baana bo nga sinayogera ku bebbali bwate bwe nagenda abebbali kati ffe abeeno bebbali tojja kutwesiga kuba buli omu alina ebigendererwa bye olaba omuntu asobola okubba emaali yabamulekwa n'ajezza naye ng'akimanyi nti bamulekwa bagundi oli yabamulekwa n'amwesiga ye naye jezza ebyobugagga bye n'abikola ki n'abitwala so mu mbeera eyo imaamu tujjamu okubiriza era akubirize n'abasiraamu bakulembera balaame nga bawandiika kyekisinga obukulu kubanga makutiba karra wa mahufidha farra kino kyenkanankana n'eddayini n'ebbanja Allah mu kuwandika ebbanja ayatu ddayini mu surati al-Baqara yesinga obuwanvu ne mu Qur'ani yonna okiwulidde Allah yagisimako essira kino kyenkanankana n'ekyo kati naam 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 emirembe egyasookerwamu era Abubakari yadduka Umar radiyallahu ta'ala Abubakari n'amugamba naye nga ndaba Qur'ani gwawo masha Allah batiddwa owulidde mbadde nnina ekiteeso at least tugiwandiike tugijje ku mayinja tugijje ku bisenge bafudde baweddewo ana anagikuuma ye bannaffe abalijja balisanga ki kyekintu ekikulu ekyo Abubakari teyasooka kukola kikkiriza kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo yali teyakola ki teyakireka naye obudde buyitawo ng'alaba obwetaavu bukola ki we buli kuwandiika Qur'an fakutiba hadhihi almasahifa Uthmani naye najja n'amodernizing n'abalala paka olwaleero weeri kati n'ekiraamo kyo ekisingira ddala obukulu kukola ki kuwandiika ekyokubiri ensi gye tulimu yabayaaye omukyala ajja kujja n'abaana ng'oli yali mwadde ensi agambe nze seeka yayitako ewange ate nno gwe bagire nga bakulabako naye oba yali akubuuza bibuuzo naddala mwe bayimaamu nga wali oyogera naye nebaga kirabika imaamu twamulabanga nnyo n'omukyala oyo waye teweegaana bintu ebya ddiini temujja bitunuulira mutandike kulwanira bintu so n'olwekyo okuziyiza ebyo byonna ekiraamo kibaamu n'abaana bo obateeka kusobola okwanguyiza ekyo nga tukimalye ekyo nga tukimaze tukibuuza ekyokubiri kya muganda waffe agambye abadde qaadhi ku disitulikiti y'e Masaka agambye nti lwaki Allah ddiŋŋana aya mu suratu Rahman eno si yokka gyaddiŋŋana fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban kandi newogenda ne mu surati bwemba serabidde alqamar iqtarabat as-saa'atu wanshaqa alqamar eyo era mulimu Allah gyagenda akola ki eziddiŋŋana bw'oveeyo n'ogenda mu surati al-mursalat era fabi ayi agamba ati Allah subhanahu wa ta'ala eziddiŋŋana era Allah agenda azikola ki aziddiŋŋana awulidde kakati okuddiŋŋana kwa aya oba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga addiŋŋana ekigambo kiraga obukulu bw'ensonga gyakola ki wallahu ta'ala a'lam nga bamufassirina abasinga obungi bajja bakola ki batunyo naye nga kimu kirunyiza okuwaako nti kiraga ensonga eyo nti nkulu nnyo era esaanye okusibwako ki tekitegeeza nti endala si nkulu naye Allah okubanga agenda nja kuwa n'ekirala mu suratu Nisa mu aya zino zetusoma zino Allah bwe yamalirizanga aya ez'obusika nga nti gundi musikire bwe muti naye min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn okitegedde yagendanga akiddiŋŋana nagamba yusa biha aw dayn yusina biha aw dayn yusa biha aw dayn ghayri mudar kunyweza nsonga nakulaga bukulu bwaki in fact nga tusinzirine ku ayo yennyini gundi gye yayogerako Imaamu An-Nawawi
n'agamba nti ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abamanyi batugamba nti yagiddingana olw'okulaga obukulu bwayo n'abantu okugissaako essira nti lwaki Allah akiddinganye ate n'akikulembeza kati olabe wasiya Allah yagikulembeza ku dayini ate nga eddayini omuntu bw'afanga abadde asuubizza ne kitatuukirizibwa kyasuubizza olw'obusobozi obutabaawo tagenda kuvunaanibwa naye bw'afanga alina ebbanja ne litatuukirizibwa wadde tewaliiwo ssente agenda kusigala ng'abonerezebwa oba ntegedde bulungi naye lwaki mu aya ate Allah yakulembeza wasiya n'asembyayo dayini ng'ate wasiya yo tevunaanibwa muntu nga talina ng'ate ebbanja erimuwanjibwa ng'ate alina ate Allah n'alisembyayo nakyo baalaga obukulu bwakyo nti wasiya n'abantu abasinga obungi tebagitwalako ki mulaka tebagisaako mulamwa nti ndaba yasuubiza busuubiza kyava Allah agikulembeza musobole okugikola ki okugisaako essira n'omulamu okulaba nga mugituukiriza wallahu ta'ala alam naye nga bamanyi batwe batugamba nga tugenze ku munaffe yasoose okumuddamu khalas munaffe yasoose yagambye okukyusa ekiraamo kikkirizibwa kyenvu mbadde mbaga nti bannange ekiraamo kirambe nga kikwatagana n'amateeka ag'obusiraamu n'amateeka aga Uganda twatinakulembeza ne mbaga nti bannange omuntu bw'olamba ekiraamo nga tekikwatagana n'amateeka ga Uganda bw'ogenda mu kkooti bakisazaamu bw'olaba n'amateeka nga tegakwatagana na gaddiini tutereezaawo w'okoze eki w'okyamye ne tugenda mu maaso n'ebikoze eki ng'ate tulina olukusa Allah lwakola ki lwatuwa naam avuddeko naam ekisembayo emyaka abaffe emyaka omuntu gy'alamirako giba gikola ki atugambye giba myaka emeka kakati nga sinagenda ku sayidi eno eyaffe ey'eddiini kasooke ngende ku sayidi ey'oluzungu ku sayidi bw'ogenda mu succession law eyaffe ya Uganda egamba nti omuntu okukola ekiraamo ateekeddwa okukikola nka sitaweza emyaka 18 gyegya gavumenti 18 oba awasiza oba tannawasa 18 akola ekiraamo nga tannawasa ayinza okuba nakyo ayinza okuddamu okukikola nga amaze okukola ki okuwasa kuba ekiraamo kigenda kikyuka okusinziira ku life experience y'omuntu na so mumbeera efaanako bwetyo okuva ku myaka egyo okudda waggulu kati kujjaffe egy'eddiini giba 15 omuntu wakola ki omuntu watandika wakola ekiraamo kudda waggulu paka wa Allah wabamusobosezza so mumbeera efaanako bwetyo kyetugamba nti abantu olwo tusaanye okubeera nga ate tukola ebiraamo ndoza ebibuuzo ebyo byonna tuba tubikoze eki tuba tubizzeemu eri bannaffe ababa babibuuzizza wallahu ta'ala alam nga kasanga ebibuuzo tubizzeemu insha Allah naam nga mpumba nebaza abawuliriza abaffe abatuwuliriza abatwala obuvunaanyizibwa okubanga bakona bayiga ne babuuza n'ebibuuzo ate abalala kwe basobola okukola ki okuyigira mwongere okutugoberera buli lwa Sunday ku radio kuno tubaako poza atera musobola okugobera ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel abasobola okusubscribinga ne mulikinga ne musharinga bagiyita Islamic Inheritance Consultation in Uganda genda ku YouTube ogisearchinga oberenga ogilikinga ojja kola emisomo gyegiri negino bwe tuva era tugiteekayo bakaddi bange mbatumirako era nga nabo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala batukumire pozi nekisabira abasomesa baffe abatusomesa nabo tubebaza tusaba Allah bawemo bulungi nekyesembezayo ddala Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center ebayita mujje musome abantu abakulu mujje mu registeringe insha Allah musobola kuyita ku namba za fese kazi yabawadde ne musobola okutubuza ebisinga kawo wallahu ta'ala alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batuliriza babadde ko bangi hajjati Nandujja Maryam hajjati